N'okutuusa leero abadde sipiika wa palamenti eyekkumi n'emu era omubaka w'e Bukedde Anita Among akyanoonyerezebwako ku nsonga ez'ekuusa ku nguzi n'okudiibudda ensimbi y'omuwi w'omusolo. Embeera eno abantu okuva mu kitundu gy'akulembera ng'omubaka omukyala tebalese kye kimu. Abamu bakuba gudiikudde ate abalala si basanyufu ne bimutuuseeko kaakano. Tutuuseeko mu kitundu ky'e Teso ne twogerako n'abantu abamu okulaba kye balowooza ku mbeera omukyala Among gy'ayitamu mu kiseera kino. Right Reverend Michael Okwi Essaka, omulabirizi w'ekkumi nga ye mukulembeze w'eddiini asookedde ddala okubaako ky'ayogera ku nsonga eno, asabye abantu b'e Teso okuba abakkakkamu n'okwewala enjawukana n'obukyayi. I prayerfully call upon all our people to remain calm, prayerful and peaceful and united. Let us avoid hatred, division, abusive speech and actions that weaken our national fabric. Ategeezezza nti si kirungi abakulembeze okwenyigira mu bikolwa eby'obulyake n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu, wabula singa etteeka liruma kyetaaga ne litakola ku bamu wabula bonna. An appeal that all our leaders in our country should avoid any culture or appearance of selective justice administration where the law seems harsh on some yet lenient on others. Wabula ate abamu balabye ng'ebigenda mu maaso byalwawo dda olw'engeri Among gy'abadde abayisaamu mu kitundu. Tutegeezeddwa nti omukyala ono okuva lwe yafuuka sipiika abadde takkiriza mukyala yenna kumwesimbako. She always wants to go against the wishes of the people. You can see from the elections of the women, since she became the MP of Bukedde, she has never allowed any lady to contest against her. Nti era n'okuyitamu nga tavuganyiziddwa tekwali kusalawo kwa bantu okuggyako ye okubeekakaatikako. So the unopposed project in Bukedde was just to make sure that Anita comes unopposed against the will of the people. It's a complete betrayal, a betrayal of the people who lost their lives fighting for sanity in this country. Walirowoozezza nti ebintu Anita Among byazimbye ng'amasomero n'eddwaliro biyamba abantu b'ekitundu kye nti era babyenyumirizaamu. Wabula tukitegedde nti eddwaliro n'amasomero omuntu wa wansi tabisobola kubanga omusimbi gwe basaba muyitirivu. But all that is for her own business. It's only the people who are rich who can go to those places. The common man who is generally poor cannot go to that hospital. Batuuse n'okugamba nti singa ensimbi zino yazikozesa okulongoosa eddwaliro lya gavumenti, abantu lye basobola kyali bakoledde nnyo. Would have been happier if she had renovated our health center or improved on it to become a fully-fledged hospital. Abalala bagamba nti Among yandisonyiyiddwa kubanga waliwo abanene abalala bangi abafunye obugagga mu ngeri ey'amankwetu naye tebakwatiddwako. I don't think she's the only woman or any only person in this government who has amassed wealth through illicit means. So many generals, so many big shots in government, even those ones who raided Anita's home are very corrupt, and most of them could have even gone away with part of the money that they recovered. Eriyo nakati abakyakemmentererwa emmeeme nga bagamba nti si ye yalibadde Pulezidenti Museveni okusasula omubaka waabwe bw'atyo eyamuyirawo omubiri ng'enjogera y'ennaku zino mu kiseera ky'okunoonya akalulu. Anita did a great job for the people of Uganda, but the way you're paying back to her is only Allah Subhanahu wa Ta'ala knows. We did well for the president. We mobilized votes for the president. Anita moved for the whole country for the president, and I don't know whether that is the very way they pay or they were just using her and now they have dumped her there. Baagala Pulezidenti Museveni atuukiriza ekisuubizo kye ekyokusigala ng'akola n'omubaka waabwe mu gavumenti ye.